ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم مزمة كبينة كم بسلام أمة واحدة كبينة كريكمو kubanga kyonna bannabbi bonna bajja basomesa la ilaha illa Allah naawe wuunuzze kyosomesa mwenna muli kulayini emu wa ana rabbukum nze mulezi wammwe Allah fa'buduni musinze nze nzekka وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فتقطعوا أمرهم نيورو فنيمانغا بannabbi bamaze kufa abannabbi aba Musa ngamaze kugenda naba abamulabako abaali bategeera obulungi byasomesa ne Isa bwatyo fataqatta'u amrahum bainahum ensonga yaabwe baagyetematemamu wakati waabwe eddiini yaabwe bano ne batandika okwogera ebitajjansa ebitali bituufu ne batandika okwogera nti ate nedda Isa abadde mwana wa Allah abalala nti nedda tabadde mwana wabula abadde Katonda yennyini abalala nti maama we nti yazaala Katonda batandika Isa tabisomesangako naye bwe yavaawo fataqatta'u amrahum bainahum ensonga yaabwe y'eddiini yaabwe ne batandika okubeera nga bajawukanamu kullun ilayna raji'un naye bonna abayawukana mu biwayi byabwe bakimanyi nti gye tuli gye bajja okuzzibwa babuulibwa amazima فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات ومنتو alibeera atuuse mu maaso ga Allah nga yakola ebirungi وهو مؤمن nga naye yali mukkiriza fala kufurana lisaihi tetugenda kwegaana kukola kwe tugenda kubeera nga tumusasula mu sseera watali kumulyazaamaanya wa inna mazima ffe lahu katibun jali tulina abawandiisi baffe bamuwandiika ku buli konna kaakola akanene n'akatono byonna babiwandiikira bajja kubituleetera وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام كزرا رشتا على قرية كشارو كنا أهلكناها كتوازكريزا abantu bacho ne babeeranga bafudde okulowooza nti annahum la yarji'un nti tebajja kusobola kudda gye tuli kizira era kitta bujja kerinkira nga bakomyewo gye tuli tubeere nga tubannyonnyola enkola yaabwe yali nnungi tubasasula obulungi eyali embi babeere nga basasulibwa muliro kizira okubeera nti tebagenda kudda gye tuli wabula bajja kudda era bajja kwesanga nga tugenda kubabala حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى كتوسا إذا فتحت يأجوج ومأجوج بيربانغا zisumuruddwa zimaajuja ne maajuja Allah subhanahu wa ta'ala yatonde ebitonde ebyo n'abaako wabisibira nga bwe kiri mu suratul kahfi dhul qarnayn bwe yali yeetooloola ensi eno yabaako wabisibira ng'abantu bamaze okwemulugunya nti biri mu nsi muno bibatawaanya byonoona buli kintu Allah subhanahu wa ta'ala n'abaako gy'abiggalira era gye biri kati olwaleero naye Allah agamba nti ekiyama bwe kiribeera kigenda okutuuka kamu ku bubonero obukulu nnyo obugenda okubeera nga bulaga nti ekiyama kituuse Yaajuja ne Maajuja zigenda kusumulwa eyo gye baazisibira Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwe mulibeera nga muzirabye nga zimaze okusumulwa Yaajuja ne Maajuja wahum min kulli hadabin yansilun nga ziri mu buli kasonda k'ensi eno nga ziri omwo mwe zifubutukira buli wootunula nga ze zifubutukayo buli wootunula mu kawunvu n'akagga nga ze zivaayo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe mulibanga mukirabye kabonero kanene akagenda okuba nga kalaga nti ekiyama kiyingiddewo kamu ku bubonero obunene era abantu bagenda kutegeera nti ekiyama kakati kiyingiddewo waqtaraba alwa'du alhaq واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الله agamba nti waqtaraba kiri bakimaze okuyingirawo nga kisemberedde ddala alwa'du alhaq endagaano ey'amazima ey'ekiyama ng'eyingidde bwetalimu kubuusabuusa nga abantu bonna bagenda kubeera nga babalibwa bagenda okubeera nga basasulwa okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe kuno ku nsi faidha hiyo ligenda okulaba nga abantu bamaze okukakasa nti ekiyama kiyingiddewo
shakhisatun absaru alladhina kafaru nga gakukunuseeyo mu biwanga amaaso gaabo abaali batakkiriza kubeera tebalina kye beekolerawo kye bagenda okwanjula mu maaso ga Allah. Ebintu bigenda kubeera nga bibasobedde nga bamaze okukakasa nti endagaano ya Katonda eyeteekawo ekiyama ey'amazima eyingiddewo, amaaso gaabwe gagenda kubeera nga tegaliiko ssanyu, nga era bagalaajana nga bagamba ya wailana zitusanze ffe abatalina kye beeteekerateekerawo mu bulamu bw'ensi, kiki kye tugenda okwanjula mu maaso ga Allah. Kad kunna fi ghaflatin min hadha, tubadde mu bugayaavu obw'ekika ekyawaggulu ne tubeera nga tulagajja okukolerera olunaku lwaleero luno oluyingiddewo nga situlinaawo ntandikwa. Bal kunna zalimin, naye mu butuufu tubadde balyaza amaanyi, babadde bajje batusomera olunaku lw'enkomerero nga ffe situteekayo birowoozo, naye essaawa etutuukiridde ennamusa etuuse ku nnyoge ku sayidi yaffe. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم مزممwe wama ta'buduna n'ebyo bye musinza min dunillahi bitali Allah, Allah agenda kubireeta bikuŋŋaanye nammwe ababisinza byonna bitume wamu. Hasabu jahannam, mubeere nga mwenku ezigenda okubeera nga zongerwa amaanyi mu muliro jahannama. Antum laha waridun, mwe bwe mugenda okuyingira omuliro jahannama abatakkiriza, mwe kennyini mugenda okufuuka enku, mwe kennyini n'ebyo bye musinza mugenda okuguyingira, mubeere nga mwenku ezongeramu amaanyi mu muliro ogwo. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو كان هؤلاء آلهة, singa ebyo bye musinza ddala baali bakatonda batuufu, ma waraduha tebaali yingidde muliro ogwo, wa kullum fiha, naye bonna bonna abantu n'ebyo byasinsibwanga khalidun, bagenda kubeera mu butavaamu mirembe na nnaku. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. lahum fiha, balibeera nga balina muliro omwo zafirun, okusinda olw'obuyitirivu bw'ebibonerezo n'okwokyebwa n'okusiikibwa kw'omuliro, ng'owulira balina okusinda okw'amaanyi. Wahum fiha la yasma'un, era balibeera mu muliro nga tewali asobola kuwulira olw'okubeera nti emiranga gigenda kuba mingi n'okwazirana nga tewali awulira munne kyayogera, wabula ng'owulira amaloboozi ga miranga. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين mazima abo sabaqat lahum minna alhusna, abaakulemberwako dde ekigambo kyaffe nti be b'okuyingira ejjana, ulaika abantu abo anha mubaduuna, ku muliro ogwo bagenda kubeera wala, tebagenda kubeera nga bagulabirako ddala n'agaabwe, oba tebagenda kubeera nga bookyebwa mu muliro ogwo. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون, tebagenda kuwulira hasisaha, kwokya kwagwo, okuuma kw'omuliro ogwo n'obusungu bwe gulibeera gulina, tebagenda kubeera nga babiwulirako n'akamu n'akeddagala. wahum nabo fima ishtahat anfusuhum khalidun, nga bali mu byengero ebyo emitima gyabwe bye gibeera nga giyoya, nga bali mu byengero ebyo ebyagalibwa eri emitima gyabwe emirembe n'ennaku nga tebabivaamu, bali mu kulya, bali mu kunywa n'okujaganya. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر, tekigenda kubeera nga kibanakuwaza ekyo ekiribeerawo mu ntiisa eribeera ennene ku lunaku lw'enkomerero, kubanga ensi egenda kubeerako eby'entiisa bingi, naye abakkiriza ab'okuyingira ejjana abo Allah be yawandiikako ejjana tebagenda kufuna ntiisa ku ntiisa eribeerawo eyo ennene ku lunaku lw'ekiyama okuviira ddala mu kabbuli zaabwe mpaka mu jjana. Entiisa zonna bagenda kuziyitamu nga mirembe mireebeerere. watalaqahum almalaikatu, bamalayika nga babaaniriza, hadha yaumukum alladhi kuntum tuadun, mwesiimirwe luno olunaku lwammwe bulijjo lubajja babalaganyisa abawalimu ne baseeka ne bannabbi bonna, mwesiimye bannaffe mwebala okukola mwakolwa okukola Allah kwe yasiima, tebagenda kulaba ku ntiisa yadde okutya yadde okwennyamira. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
yauma mujjukulu olunaku natwi samaa betugenda okuzingako eggulu katayi sijilli lilkutubi ng'omuntu bw'azingako olupapula oluliko ebiwandiiko ng'ayagala okubaako walutereka walungi oba mu bbaasa oba awantu wonna obuvunaanyizibwa Allah agenda kukwata eggulu zino azizingeko nga bw'ozinga olupapula lwongo oba tolinawo olugendo tutereka nga lubaddeko ebiwandiiko ebyobuvunaanyizibwa kama badana awwala khalqin alyoka atugambye nti kale nga bwe nabatandikawo olubereberye mu kubatonda nuiduhu bwe tugenda okubazzaawo waadan alayna ey'endagaano yaffe twagyeteekako dda inna kunna fa'ilini ffe okuva edda ffe tugenda okukola ekyo so si kyabalala ekyo ffe tugenda okukyenyigiramu watali kutuma ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور توانديك الدم بتابو من بعد الذكر ورفن مروك وانديك كل لوح المحفوظ أن الأرض أنتنسينو يرثها يجينا كسكر وعبادي الصالحون عبدو بانغا برونغوفو بتابو بيونا الله بياليتو كفا مقرو ورفن مروك بيرانتي يليا وانديك الدا كل لوح المحفوظ ورباو ركومي ورولي يوابورو كل كارون دوابري چنتو الله غاما أنتنا وانديك بتابو بيامنغاني القرآن نتاوريت نإنجيل نزبوري بيونا nawandiika yonti ensi eno yakusikirwa abaddu bange abalongoofu ekyo kimanyiddwa inna fi hadha labalaghan liqaumin abidin inna mazima fi hadha mu bino bye tujja twogera labalaghan mwe muli okutuusa amawulire eri abantu liqaumin abidin eri abantu abaagala okuba abawuliza abagonvu eri Allah wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin وما أرسلناك فاستكتمانك كوكب محمدي إلا كجاك رحمة للعالمين نقول لك سسيري بتون دبيونا الله سبحانه وتعالى يقول التوبيريك سسيري بتون دبيونا مجني نابانتو قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل بغامبي إنما يوحى إلي مزني بيبين بابولي لابو بكو بسندك وجندي أنما إلهكم إله واحد بسمسين بتجيزين تمسنزي وابا مالكة تندومو فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون ولد تياري كبير أنت مجيمركك فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا السنغبان السوري يوغوان نغامبا فقل بغامبي آذنتكم زنبابولد على سواء مبابولد كاتي منا واتالي كبيران تنبي كويكرد mbabulidde kati mubeerenga mutegeere kyekimunga siinaayo kyemba kwese mubeerenga mutegeera bulungi nti buli nsonga yonna nje babuulidde nti abaneeyisa obulungi abo mbabuulidde gye bajja okugwa abaneeyisa obubi mbabuulidde nti balina gye balina okusiinaako kye sibabuulidde buli omu ala sawaa mbabuulidde kyenkanyi wain adiri ate nze simanyi akaribun biri kumpi ebyo bye tubalaganyisa nti oba binaatera okutuuka ambaidun ma tuadun oba bikyali walako ebyo bye tubalaganyisa okutuuka ekyo sikimanyi ekiyama kyaddi oba kyaddi naye nze mbabuulidde kyenkanyi abalungi bategedde gye bagwa n'ababi bategedde gye bagwa siinaawo kyonna kyenkwese innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli wa ya'lamu ma taktumun innahu ya'lamu al-jahra min al-qawli Allah manyi ebigambo bye twogera nga twogera lwatu wa ya'lamu ma taktumuna atamanyi ebyo bye mukweka nga mubyogera mu nkukutu wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin wa in adri nze simanyi la'allahu fitnatun lakum oba olyawo nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaleetera ekikemo Allah subhanahu wa ta'ala bino bye mbasomesa nga gye muli kikemo wa mata'un ila hin abaleke mu nsi muno nga mweyagala n'obulamu obwo obulabika nti bulungi butiba naye ng'ajja kubatuusa mu kaseera k'okubeera nti bugwawo mubeere nga mudda gyali abatunuulize ebyo bye mwakolanga abalagajjala n'obulamu obulungi Allah abeera nga abawa ebibonerezo abeerekereza ne beebaza Allah abamutegeera abawenga abawejjana qala rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'an ala ma tasifun qala rabbi ihkum ay Allah yogeranga ng'ogamba
Allah subhanahu wa ta'ala biru mulamuzi olamule bilhaqqi n'amazima wa rabbuna arrahman Allah waffuyo musasiza ayina ekisa ekibuna kuno ku nsinga asaasira oyo amujemera n'oyo amuwulira almustaanu asaba okubeera nti atuyamba mu nsonga zaffe zenna ala ma tasifun abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala atukuzibwa ng'aggyibwako ebyo byonna bye balokompoka nabyo abatamutegeera. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga alamula mazima oyo ow'ekisa ekingi oyo abeera nga yatumalira ebizibu byaffe okwawukanako abeere nga atukuzibwa okwawukanako n'ebyo bye bamwogerako abatamukkiriza nga Qur'an gye yatusiza bagiyita ennyimba bagiyita eddogo nabbi bamuyita omutontomi bamuyita omulogo. Allah yawukana n'ebyo era atenderezebwe. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Amin.